Mwasibye mutya bannange, emirimu gigenda gitya mugyebaleko. Mujje twewe ku ddagala muba nga temuli bize nnyo, mujje twewe ku ddagala. Naye ng'olwale tugenda kubeera nga twogerako ku nniimu. Enniimu etuyamba mu bintu bingi nnyo. Enniimu ewonya ssenyiga. Obeera ng'olina ssenyiga ng'eblockinze ennyindo, nga n'obagamba gamba ekigambo ffene nga sobola akyogera ogamba mene, enniimu egenda kubeera ng'ekolera oba nga tolina robe by that time. Kubanga eno tebagenda kubeera nga bakuprovidinga with it and everything. Okay? Naye obeera nga ennyindo zino ziblockinze nga you cannot talk well. Okay? Getting a drop of lemon or tonyize mu nnyindo muno. Okay? After few minutes, like 1 minute, ogenda kubeera nga okoze ki nga muto olukose ng'olinga asizeemu kano ka robo. Okay? Enniimu etukolerako awo batyo. Enniimu neera etuyambako niwera ng'olina essenyiga ng'akuleetedde ekifuba muli kofu ng'olina kofu mungi. Ddira enniimu otabulemu honey mu buki bw'enjoki oteekemu ne free aswad. 2 days ekifo ojja kuba nga tukirabako. Okay? Enniimu n'ekirala etuyambako olaagana amannyo. Enniimu etuyambako okubeera nga ekyamula amannyo. Ddira enniimu oteekemu juice w'ennyaanya, then otabulemu ne Colgate oba eddagala lyonna ly'okozesa okubeera ng'osenya. Amannyo gagenda kucamuka, gagenda kubeera malungi nga meeru. Okay? Era n'ekirala enniimu kyetuyambako, enniimu etuyambako okubeera nga ekola skin, n'obeera ne skin yo nga terimu mbalabwe. Okay? Nga tolina ebyo ebirwadde by'embalabwe. Yes. Ogikozesa okamulamu juice n'obeera ng'okola ki nga weesiga ku face yo. Obeera bulungi nnyo kuba bana tebagenda kubeera nga bakugulira ebizigo ebigenda okubeera nga bikukirininga skin bikoze bitya. Nedda, ebyo bintu bikozesa bintu byawaka byakulya. Enniimu is part of those things ekibeera nga kitunyiza ki skin. Okay? N'ebirala bingi naye leero nzize kubeera nga twogerako ku nniimu yokka. Okay? Inshallah next time tugenda kubeera nga twogera ku birala muba nga mwagadde ebye skin muba nga mwagadde, we can talk about them. Okay? N'olwaleero lubadde lwa nniimu. N'ekirala enniimu etugikozesa etugyamu akasumu nkwawa. Obeera ng'omaze okunaaba tofa, don't mind about the perfume zibakuwa, ekyo gireke, togenda kubeera na budde bwazo. Okay? Kozesa enniimu obeera ng'olina akakasu k'omu nkwawa. After showering, gira enniimu ogiyiseemu mu nkwawa. Salamu mu makati gayo webati ogiyiseemuwa mu nkwawa. Akasuwa ku nkwawa togenda kubeera ng'oddamu okubeera ng'okafuna. Yes, that's what is most important part of what? Lemon. Okay? Yes, inshallah next time we shall talk more about our health, eryomugongo, endirina, anyway, bingi nnyo kale. Okay?